Katwe bakyali mu mazigo olw'emmaali yaabwe okutokomokera mu muliro ogwasaanyizaawo ekitundu ku katale kano. Paalamenti esaba ekitongole ki Kcca ekiddukanya ekibuga Kampala Okuvaayo na Alipoota eraga obulungi engeri gye kitegeseemu okulwanyisa ekizibu kino ekireka enfunda nnyingi ng'abasuubuzi bafiiriziddwa ebitagambika. What is happening in Kcca? A lot of markets are catching fire and people are losing a lot of property and money. And what can be done in the instant case? Madam Speaker, as we talk now, owners of these markets are putting back their structures. But what can Kcca do to control fire? Kino kiddiridde mu lutuula lwa Paalamenti olwaleero ababaka abakulembeddwamu wa Kalungu West Joseph Gonzaga Sewungu okulaga obutali bumativu ku nsonga y'omuliro ogusaanyawo obutale wakati mu kulaga nga Kcca bw'etakoze kimala okunogera eddagala ekizibu kino. Katwe market was gutted, and we want to know exactly what's happening. Many people are constructing storage buildings in Kampala. They have water hydrants. How would you help this challenge? Omukubiriza wa Paalamenti Anita Among naye alaze obutali bumativu ng'era ku lwa gavumenti Ssaabawolereza waayo Kiryowa Kiwanuka alaze okusisinkana aba minisitule ya Kampala ne Kcca ku nsonga eno baba wa Alipoota ku kitegekeddwa okukolebwa ku nsonga eno ey'omuliro gw'okya obutale mu Kampala. Affecting Kcca in that report, and if we can be able to address those challenges, then we'll be able to resolve most of these things. Kyokka ababaka wano basabye nti nga Kcca ereeta alipoota eyogeddwako egwana okulagiramu n'oyo omutuufu ali emabega w'okumenyebwa kw'ekitundu ku katale ka St. Bali ku ddembe n'okugobebwa kw'abasuubuzi mu bifo eby'enjawulo. And therefore they had no reason whatsoever to again evict people from the markets. Unfortunately, that very night, it's when the demolition went on. And sad to say, we lost a life there. Someone died. Ababaka okubadde akulira oludda oluvuganya gavumenti mu Paalamenti Joel Ssennyonyi bategeezezza nti abasuubuzi nga babuzaabuzibwa ku bibagambibwa. A breaking of part of Owino market, St. Bali Kudembe market. Kcca went there, the leadership, and they said we have arrested those who were participating in breaking of a part of a building. A short while later, a few days later, Kcca now went back and they said these people, they demolished in a not very good way, so let's finish the demolition. That was Kcca. As it known, everyone was running away from that act. So don't you think, Right Honourable Speaker, you need to constitute a committee of Parliament to investigate into that matter, because it's a serious matter. Most of those issues, most of those issues must be handled by the chair and the committee, and I see a number of committee members of Kcca here. So interrogate Kcca on those matters, and then interrogate Kcca on those matters, and then you will report back. Sebugenyi Joseph yakusakidde eggulire lino ku Lwake TV amalindirire. Ku nsonga ey'omuliro ogw'okwata mu Butale, Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi